Sabatulizo naku lwaleero njagala okubanga mbabuuzako ng'ate mbakulisaayo mu nnaku enkulu eza Easter. Yes, okufaasako n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku ebyo ebyabaddewo mu weekend eyo yennyini ebadde empanvu. Tubuulire gwe Easter wagiriiriddewa. Biki ebyakusanyusizza ate biki ebyakunyizizza. Naye nga tetunagenda luuyi olwo, njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa akazannyo kanako kubetinga ku mizannyo egy'enjawulo. Yes, nti kampani eri emu yokka mu nsi yonna esinga okubanga erina odds ennungi 1xbet. Ate ng'ekutegeeza nti olunaku olwaleero bwe weegatta ku 1xbet ky'oyinza okukola ate nno munnange nga kyabwereere, ojja kuba ofuna bonasi ya bitundu 200 200% ku deposit eyo gy'osooka okuteeka ku akawunti yo. Ate era njagala okujjukiza nti okukilaiminga bonus eyo nja kusaba okilikinge mu link eri mu description ya video eno, okozese promo code 256C obe ng'ofuna bonus eyo ey'ebitundu 10000 200%. Njagala okujjukiza gwe na bettinga nti kikole responsibly, ate okubetinga tekukkirizibwa abo bakka wansi wa myaka 25. Songa era nnyongera okujjukiza nti 1xbet erungamizibwa akakiiko aka Gaming and Lotteries Regulatory Board of Uganda. Olunaku olwaleero yogera naffe, tubuulire Easter bwe yabadde. Bwe tuli balungi tewali eyakyama. Abasoga mwena mwena. Olulale waffe olusuku luli mu sementi. Alo baba. Yes sebo. Webale kutuweereza muganda wange. Amina muganda wange. Nawe webale okuwuliriza. Oli kwogera ku Nisusu Magic omusaada wa Kyabazinga, omulunzi wa Seeko Kembedde. Era nga ndi mutyamye w'okuyigenge wano e Bugembe, undigoyegodde ekibuga ekikulu ekya Busoga ekyeyinda ekifugibwa Meeya omulonde Sir Alton Kasolo. Yes sebo. Ogamba oti. Ndikirize namuse kubasoga mwena mwena gye muli nti mwebale kutuuka mu nnaku dino enkulu ez'amazaalibwa ga Yesu Omunnazaaleesi. Webale bakoonako. Naye kuzuukira. Oli mazuukira? Kuzuukira. Amazuukira ga Yesu. Si mazaalibwa. Amina. Abagire mu kyalo nenda kubalamusaaku nti mujjebale bakagwa. Kamuze kumusaada nga iwe wagiire mu kyalo wasitula kilo ya sukaali ndala, wasitula omuti gwa sabuni mulala. Aye nga muti oli kweteekateeka kutiika pick-up namba ey'amatooke. Era ng'oli kwenda kutoolayo n'embooli daifodize ewa e Kampala. Ndi kwenda kutegeeza nti iwe wena agiire okukola ekyo. Tukugwiremu tukutegeire oli mwibi. Oli kondo baba. Osaana kukubibwa miigo mizibu baakukuba kifaalu nga wakafuluma mu kinaabiro. Bawulira. Muganda wange abantu bazibu ino. Aye kambuzeeku nga fala. Yes. Iwozira kuwa imwe. Inze. Wayasama okuva ku ntandikwa y'omwaka paka ku nkomerero oli mukwasama. Ebiseera eby'okukola n'eby'okuwummulaku oba mukwasama. Kati iwe mukyala mukazi wakubona kuli. Oba ozira mukazi olinga Lwaso omusuubuzi wa Golodi. Aye presenter. Ensonga ezo wandibanga laavuyo yatugabane. Ensonga do dizibu dibuzaabuza tiditegeerekeka. Ebintu byo bibuzaabuza biringa bya Pastor Bugembe. Muganda wange. Buli mwaka mpulira abantu bali ennaku enkulu. Kituufu. Enkulu tiddi waayo. Ennaku ento ye tujadilya kuli. Nze nsaba ondikirize nendeze ku bantu abali mu nsi yona w'amawanga Easter weekend ey'omulembe. Abali e Rwanda, Imana esimwe. Abali e Kenya bali. Abali e France Komakava. Komasava. Abali e UK. Imwe happy holiday. Okay. Abali e Portugal Cristiano Ronaldo. Aye present olowooza ensi yaife eno eriwaamu obulimba n'obuyaye. Omwembi ayemba nti ewaife olusuku lwa seminti. Mbwera e Uganda tuli balungi ezira ya kyama. Okakasa. Nze nsaba ab'obuyinza banoonereze ku mwembi oyo olw'okututaako obulimba twenda tumunoonerezeeku.
Alimpa Ronald. Ayinza okuba alina oluganda n'omukulu enanga. Hello. Omulala. Mukulu. Wanjisebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United. Ey'aba big boy. Muli ku form agamba atya solido. Sebo nabaddeko mu kyalo. Yes sebo. Era Easter yabadde nfu nnyo. Lwaki? Luli ab'omu kyalo wabatwaliranga ebintu bya mitwalo 10. Ne babikozesa okuva ku Easter y'omwaka guno paka Easter y'omwaka oguddako nga tebazzeemu kutawaanya. Eka naawe. But this time, no. Njitegeera ebintu si birungi nnyo. Abantu baffe ne tubanga tutandise na kubeekweka. Kubanga tetukyalina busobozi bubaako kintu kyonna kye tubawa, tetulina kapasite ebatwalira bya sava. Embeera yembi, kyokka obubbi bo bweyongezi. N'okuferenga kw'otadde. Kituufu bungi. Kati ono omukulu eyavuddeyo n'ayimba nti gyazaalwa olusuku lwa seminti. Ddala lwaki aliyimba ekyenkanidde awo? Ate si bituufu. Sebo nkuwe ssente onoonyeza olusuku lwa seminti mu Uganda wano. Muntu butatubalamu magezi. Mbu simanyi tuli baddugavu tewali yakyama. Singa baali tebaakyama, singa beeyerusa. Mbu simanyi tewali musiiwuufu. Mazima ddala Maama Joan amubuzeewo. Wangi? Nze saagalira ddala muntu alimba. Era omukulu enanga yandikutte banne. Yandikutte omuntu. Hello. Presenter. Wangi nyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Eziroobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, Easter yabadde etya nyabo. Nnyo nti omusajja omukulu asobola okudda ku baana abato n'ayasamira. Musajja ki oba? Gwe tolaba solido y'abakyala bwandeegulirako omumwa alinga akomba essowaani. Olulimi nga si lulungi. Sebo ndi musiiwuufu. Gy'oli ye yansiiwuusa. Easter yange yabadde mbi nnyo. Taata w'abaana yava wano ewaka ku Good Thursday. Paka leero tannadda. Ate omusajja oyo yantamye kubanga alina empty crate. Etya? Teyaleese ebisuubizo bye tebituukirira. Empty crate? Wano yatusuubiza nga bw'agenda okutwala omwana out, simanye busiika, alabe pikipiki z'empaka, kyokka teyalabiseeko. Easter weekend yonna yawedde nga tetuuzeemu kumulaba. Ate singa nkizuula nti yabadde waaguli omusambwa gw'ewandegeya. Eyamwalula esiridde. Okay. Yes, mujja wange Butricious Daisy, musambwa gwennyini ogw'e Mombasa. Ate n'ono omuyimbi omupya yaguyimbako. Ani? Alina ekyenyi kimulinga ndabirwamu. Butricious Daisy ow'ewandegeya gwe babadde bayimbako mu luyimba olwo. Ekyenyi kimulinga sayidi mmira ya bajaaji. Ate mpulirira ddala obusungu. Lwaki? Kiki kyo? Omuvubuka eyayimbye oluyimba olwo oluli buli wamu. Alimpa Ronald. Nti eyo ye gy'ava olusuku lussa amatooke mawaati. Ffe tuli eno tubonaabona tuwaata amatooke enkya n'olweggulo. Lwaki gavumenti tevaayo? Naffe neetuwa ku matooke g'omukulu oyo ne tuwona okwonoonanga ebiseera nga tuwaata. Ffe twalya ki abatafuna ku buyambi bwa gavumenti? Mpulira nnyabo, bakuwulira nabo. Ate kambuuze ku mukulu ng'oli eyo wagenda mu kyalo kulya Easter
naye tolina zikuzza, ssente zaakuweddeko. Kati otegese kugenda ng'osabiriza batuuze. Luli badde bakulaba mu Easter ojooga. Kati ogenda kubalaga ejjoogo. So malicious. Bakyali yaabo ababikola. Kambuuze ne ku mutuuze eyagenze mu kivulu kya Easter. Nga weetisse akasumuluzo ka ttooyi z'okunjuka opangisa. Ojjukidde ku makya nti wakasudde busiika mu pikipiki z'empaka. Essaawa eno abatuuze bali awo bazunga bwe banoonya ekyokukola, bwe weekubira empiiyi. Obataddeko akazito mu Lungereza akayitibwa Easter wato. Mama Joan ali ku simu omulala. Alo? Yes, sebo. Nze kiwulenge Pearson. Omuvule wa taxi wale nansana ku Yesu amala. Ng'oyogera ng'omukoowu mwasuze muvuga bantu. Easter yabadde etya? Yabadde nnungi kubanga nkyagirimu. Okyagirimu? Otya? Ndi wano eno banzigalidde mu bbaala. Nninda banzigulire teryaggulawo. Nsaba onnyambe okubire ku bannannyini bbaala bajje banzigulire. Ate nze atalina nnamba. Ekiziyiro. Eccupa zonna nzinywedde. Wangi? Njagala kufuluma. Ebbaala ki eyo gye baakugaliddemu? Ebbaala sigimanyi. Eri mu kitundu ki? N'ekitundu wendi sikimanyi. Kaakati wagenzeeyo otya? Waliwo abandeese ne bangulira nange nenywa. Naye kaakati tugenda kuyamba tutya? Tomanyi gy'oli, tomanyi tolina nnamba. Mpola. Waliwo abali mu kuyitawo tebampulira. Ate abo bennyini b'olina okukozesa okulaba nga bajja ne bakuggulirawo ne. Anti si be bannannyini bbaala. Bayinza okumpulira ne bayingira wano ne banywa byendi mu kunywa. Ne bannyingirira. Naye ate oyagala kufuluma mu kifo ekyo. Baleke bajje bansooke nkujje nako. Wangi? Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.